Mwebale nnyo bannaffe abantu ab'enjawulo baniriza okwogera kwa Pulezidenti okussaawo woofiisi mu State House egenda okuyamba ku bamusigansimbi abo abanyigirizibwa abakungu mu gavumenti nga babajjako enguzi. Abakulembeze ab'enjawulo basiimye obubaka bwa Pulezidenti bw'obadde ku lunaku lw'abakozi naddala mu kulwanyisa enguzi. Bano obadde ssentebe wa NRM Kayunga Moses Kalisi Kalangwa n'omubaka omukyala Namutumba Mariam Nayigaga bagamba nti akugula obuwagizi bwa NRM n'obuweereza eri abantu. Ndabira speech ya President ngajeyo ekiyisa NRM ngate ndi member wa NEC kitegeeza nti naddala obulimu enguzi bwabogedeko ate nga yabutandiseko kitegeeza nti esenzi nazo basibanga zigenda okukola mirimu gyazo kitegeeza NRM egenda okukola okusingawo ne bwebadde. Message yebaire ennungi ey'okulwana enguzi obubuguze mu nkola y'emirimu. Aye ensonga y'ebibali eno ndowooza obwene ne reaction y'abantu nti ebibali biri mu level ndandawulo. Y'omuwabuzi wa Pulezidenti ku nsonga z'obwavu Busoga Florence Mutyabola asabye bannayuganda bonna okulwanyisa obuli bw'enguzi n'okusinga omulimu gulekera Pulezidenti yekka. Ensonga eno yaife twena tutagirekera gavumenti yonka kubanga abali ab'enguzi Pulezidenti aboogeireko nti n'ab'ebyobufuzi n'abo abakola mu gavumenti n'abasinga okulya enguzi. Mukole tulwanise ensonga eno tulingiye tubonako omuli ow'enguzi yena ensonga yo tugigemeku tumulopa ku polisi tumulompe wa anti-corruption unity eri mu State House. Ye Professor Sabalunywa akulira tenikulira mu buzinga bw'eridwa omudali ayogedde bw'ate. I think it's because society appreciates what you do. I have served in the education sector for years and I have been part of the team that has created change in higher education and developed a very large number of people in the country. Ye Engineer Zili Awako akulira ekitongole kya ERA asanyukidde omudali ogumuweereddwa n'asiima gavumenti olw'okola emirimu gye. Ozi n'okwongerako kibunzizaamu buzamaanyi bakana n'emirimu okulaba nti amasannyalaze tugakendeeza omuwendo owulidde omukulembeze w'eggwanga gaga nti ab'amakolero ayagala amasannyalaze gabeerewo senti 5 n'okulaba nti tusansanya amasannyalaze mu bunyomero bw'ensi bwonna abantu babeere nti bageeyagaliramu. Lubega Ivan yakusakidde Gulio ku lwa Bukedde TV.